Neyanza buli muntu abadde okola. Abadde buli kimu bino okuba byotandika. Paka kachokola gampuna wakana. Okusinzira tuwulidde omulamuzi abadde agamba this was not the first incident. Why didn't you come out on the other incidents ezalingawo? Nze sibimanyi mkwano, sibimanyi. Nicole? I'm so I just don't know. I get to his side. So they may tell you many words, but at least you know the truth. What is the truth? Peter Nicole agambye bannange si gwe gwasoose that is not the first time oyo mukwano gwange okunkola ebyo mwalaba naye lwaki yabimukola kino kye nali mbagamba nti maama w'omwana oyo obwavu buno nga bunoleeta omwana ono omukwasa baganda be obwavu bambi n'atandika okubeera wa mu mikwano gye n'agamba era mubalidde nti wankola luli waliwo wanjira bbiya mu matu waliwo byonna n'abikola ki n'abyogera so kino eky'emyaka 5 kyenda yemubuuza yagambye ono mulaba ono emirundi gyankoze ebyo because osobola okukola omuntu ebintu kubanga mwavu kubanga asimula ennyumba asiibaawo ki kino kyembadde nsaba wabayo muganda wa Nicole oba omuntu yenna ennaku 14 zirimu okuteesa kubanga ebintu bya Nicole kuliko video munaku 14 soko otunoonye noonya kale looya noonya maama wa Nicole musoke mutule ku mmeeza esegere ekintu ekyo deni kijeni kwanga ojja kukola apiiru nga bakuwadde emyaka 3 omulamuzi ono banne sinamulaba wakisa kubanga nze nange natya we nalaba nti ogwo omusango bakusiba mayisa kyobola kyekyandeeta wewe Kafta ne mugamba leeta omuntu yenna akukola ki akuliko naye nze mbadde nsabe wabaayo omuntu yenna nga amuliko jangu come out funa lawyer before naku 14 wanu tukulete mama Nicole tukulete lawyer we musoke mwogere mugende okwapiringa nga bitegereka kwanga osolo okwapiringa mu high court bone bagobere amateeka nti amateeka gagamba gatya okuvunana omuntu agreated torture life imprisonment olaba kakati wasoro mujja ku myaka 3 ne bamutwala ku 10 mega so kyembadde nsaba so otherwise kino tukikoze lero tubadde ku Pretty Nicole enkya tujja kudda ku nancha oba olulala nsobola okuba nze gwe balwanirire wa president ono Franka oba ddaga ono nga balwanirira nze so kino tekikomye ffe twali twagala jasi bwenkanya mbadde nsaba okubuulira abaana abawala bw'osanga nga bbaawo nga n'omukazi omulala nze nkuwa bwe magezi n'oba tomanyi by'amateeka kwata bbaawo gwoba okuba oba oyina amaanyi osobola okuba omuwala nga Lydia ng'omusanze ne bbaawo Lydia ono ng'omusanze ne bbaawo n'omukuba Lydia nga bamutuyaniddeko nnaku nga 2 oba ekiro kiramba kati nojja omukuba oluyi nga yasuze ku nnanda bamukalirira esawa 10 namba kati n'omukuba oluyi nga tannanywadde yogati tannanywa mazzi muganda wange Lydia oyo n'azirika n'afa omanye ekintu kyoba weeretedde oba Lydia asobola okuba wasikosero oba ayina asima oba ayina ebirwadde bye oba ayina omutima naye ng'omusajja bbaawo yamusuzeeko ekiro kiramba n'omusanga mu nnyumba n'okola kino okuba nze mbadde ndowooza nga nteesa bw'osanga nga bbaawo n'omukazi omulala anti amanyi ogayina kuba bbaawo ne wembanze waba oli girlfriend wange ng'oli n'osanga n'omukazi omulala kuba munze otherwise ojja kuba omukazi katugambe wabeere wa recordinga bakuvunaana omusango gw'ototegedde osegere ekintu ekyo after all bana abawala si beekwana basajja ffe tukwana gwe kuba musajja wakwana omujje kuki kukkubo nze kyembadde nteesa otherwise n'ekirala bannange ne mbakupuulwa oba bino byemukuba abantu ne waaba mubbi bannange wooba okwata katambi ako nkwegayiridde teweeteekamu kubanga ojja kukuba omubbi ebyo bakuba bakuteeka n'omubbi ayina amateeka eddembe erimulwanirira ojja kuba omubbi afe bakuvunaane mu justice ng'omuntu yakoze eki yafudde so oba okwata simanyi okuba okubanga babbi twabwetamwadda nange sibaagala however ate weefiriminga okuba mubbi bajja kuvunana ojja kufuna ebitongole bingi nnyo birinagalale biri eyo tebirina byakukola
oloya aveyo awoleleze omubbi nga yafudde bakutwale luzira mayisa nti watta omuntu. Justice mugirabye nze we twali wano mukulu Franco nasobola okunjulira ne mukulu Dagon lwaki muyise nti we nalaba oyo omwana ani Kafta najja ne mugamba nti mbadde nsaba oleete baganda bo ngende ndeete mama Nicole ne lawyer muteese nga maze okulaba omusango bamuvunaana ngenda okudda waliwo omunamawulire omu gwe sitajja kuddamu kwogera n'abagamba we wisdom mulalu bwe mugende mufune wali ndagamuntu mufune simanyi n'ebbaluwa y'erosi nahaabwe yali anvaako mabega n'alaba nga bampise mulalu naga Kaye wisdom abo baleke wabaganye no problem nga saagala mulamuzi amentioninge musango ogwo aggravated torture basobola okusiba obulamu bwe bwonna naye bwe tukomyewo ekyomukisa omulungi nahaabwe twadde twateesezza ti nahaabwe wadde omwana oli talina abantu bo baabamu basika ebbango beeraga tusaba kubanga ffe tugulimu omusango guno teekawo olumu basooke mwogere ekyomukisa omulungi nze nange ntuuse leeti nga basoose eri ne boogera kubanga singa tekubadde kwogera nga ffe abavunaana tetusazeewo era tewandibadde kola ki emyaka 3 gino si mingi ku mwana mingi naye banaekamba buulire ebyaddala mulabye omulamuzi bwasose n'ateekawo kiboozi ebyaddala omulamuzi abadde lenient kubanga etteeka limugamba obasooka n'omulimandi nga w'emyaka 10 n'egyo eyo aggravated torture naye kati omulamuzi akikoze kubanga n'oli gwe basibye mwana muto bannaye nga tuzza ebyaddala yakaweza 18 omulamuzi era nze ndowooza singa bano baganda bakafuta bakola ekintu munaku 14 nobeerawo okuteesa bagenda okukola apiiru nga bitegerekeka kiba kikola ki naye kati oli kiyateekako etteeka ligamba akikoze omuvunaana otya kubanga bu video obuliwo bulaga okwata omuntu omuyiridde oyagala muyira mazzi omuyiridde mu matu video bulaga ekyo bayita aggravated torture kati omulamuzi bamugamba musibe mayisa naye abadde lenient n'akola ki n'agamba emyaka 3 I think nsaba munaku 14 baganda bakafuta mbeegayiridde muveeyo sikyekyo ddaga baveeyo wabeerewo awe kuteeseganya kw'amangu mangu kyembadde naye we munaapiiringa nga temwogedde na bano oyo looya nahaabwe mumumanyi yajjanga kirwadde oyo nahaabwe yasooka tusibira bannamawulire oyo nahaabwe kati muzibuzibu alina obudde obusome ebyo ebyamateeka ebyo abalala balabikira mu kamera nga batulugunya omwana ono bo abalala ababiri bakyabanoonya era wobagwako ekirabo bwekiri kyobola fayiro eriko Kafta and others buli others eyalimu awo bamunoonya naye munadduka wanze kyembadde ndowooza eyo gye muli if you reach out ku maama wa Nicole ne family kijja kuba kyangu naye onodduka singa omuntu ali ku bwakayi ne bakwata nze mbadde ndowooza bonna ba others be bavunaana mujje mwogere naye munaateekawo ebbango tebikola mujje mwogere ne family ya Nicole ng'ebintu bikyaliwo and others nawe giba emyaka egyo etaano atajjukira kati kooti oba wadduka kati okukwata n'ojjaawo basobola kansooke nkusindika emyaka 10 olunaku lwaleero kubadde kusomera misango bwe tuyita avunaanibwa kati tugusinze Kafta Queen emisango bagimusomedde egy'okutulugunya okusuukiridde oba kye tuyita aggravated torture ng'ekibonerezo kyagwo ebadde life imprisonment naye nga kooti emusalidde emyaka 3 kusinziira ku factors nti akyali naye akawuza emyaka 18 ate nga abadde remorseful nti aboneredde ngeri emu oba endala ate nga naye agambye nti akyasoma ne bagamba nti addeyo bamuwe akabonerezo akasaamusaamu asobole okuddayo okusoma ate era kooti era negamba nti eyina duty oba obligation okuyigiriza public nti ebikolwa nga bino ebyokutulugunya tebikkirizibwa mu society era nekozesa omukisa ogwo negamba nti punishment gyegenda omuwa ebeere kyakulabirako eri abaana abalala abenyigira mu muze guno gye buvuddeko wano waliwo eyakutte munne n'amwokyeza mu nyumba ku nsonga ezifaanaganamu bwe zityo so buvunaanyizibwa bwa kooti okuyingirawo mu nsonga eno era ewa ekibonerezo ekisobola okudita oba okukugira abalala okuza emisango gye gimu kubanga kabadde ka trend kibadde kisuukiridde nti abantu batwalira amateeka mu ngalo bw'aba atakkiriziganya oba omukwanidde omusajja oba omukwanidde omukazi nti akuddeko akukube oba akutulugunye kubanga okutulugunya okwo kusobola okuviiramu omuntu okufa so bwe bubaka kooti bweyisiza neeraga nti wadde omwana asabye nti bamuwe community service ekibonezo ekyo kiba tekisobola okugira public baagala abantu abalala basome oba bayigire ku ekyo
omwana ono abadde naye nga muto ono Kafta Queen kusinzira ku kooti kyesazeewo tuli bamativu nnyo nti punishment ene muweerebwa nsaamusaamu ate ng'esobola okukola byonna editaalinga public oli abadde agenda kikola tajja kikola ate era obudde ebbanga tono ajja kuba asobola okuvaayo adde yasome kubanga naye akyalina future y'okulivinga so kwotegezezaako ku balansinga both sides tuli bamativu n'ensala ya kooti anti client wabadde ayagala myaka 5 osobola okusaba kyosabye naye era omuntu oyagala 5 ne bakuwa 3 era tewaba wabi. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajjaleta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kutuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetukolera tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.